po jako akawuwo. Nga bwe kibeera buli mwaka liba ssanyu olwaleero mu bantu ba Buganda nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Edward Frederick Kimera Mwenda Mutebi II ng'akuza amazaalibwa ge nga leero awezezza emyaka 55 ng'ono yazaalibwa Nnaabakyala Sarah Nalule nga 13 Ogwokuna 1955 mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Omuterega yasinziira ku mazaalibwa ga omulundi ogw'enkaaga-mwenda Endejje omwaka oguwedde bwe yali mu Bulemeezi n'ayogera ebigambo bino eri Obuganda. Tubeebaza olw'okusomesa abaana b'eggwanga n'okukuuma omutindo, ekyo kintu kikulu nnyo. Ebyo byonna bye mukola ffe bituwa essuubi era twagala okusiima nnyo okulaba nti mujjukidde Namasole Rusira Irene Namaganda. Mpozzi n'okujjukira ebigambo munnaffe Meshack Ssemakula by'atugambye nti ebintu tebiva ku mukeeka, biva mu ntuuyo. Ebijaguzo eby'omwaka guno bibadde byakubeerawo olunaku olwaleero ku lutikko ya St. Mary's Lubaga wabula nga tebisobodde kubaayo olwa coronavirus. Emyaka egyo 65 gibaddemu bingi naye kumpi emyaka giweze 27 bwegyo 65 nga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi Kabaka waffe olwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'abantu ba Buganda bonna olwange ne olwambo mu maka gange byozaayoza omutanda. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu kwogerako eri bannamawulire ku wankaaki wa Bulange n'asaba abantu okujaguza amazaalibwa g'omuterega nga bambala obujoozi bw'emisinde egya Kabaka era bakozese ekiseera kino okwetangira Mukenenya. Mujjukire okwetangira Mukenenya. Mukenenya enkwata gy'akwatamu buli omu agimanyi era Mukenenya mwangu nnyo okwetangira bwe tutaba bassemugayaavu kubanga ssemugayaavu nekiyandibadde akola akigayaalirira. Omukuumaddamula akubiriza abantu okujaguza emyaka gya kyukyu nga beetangira n'akawuka ka coronavirus. Yatugambye tubeere bayonjo mu maka gaffe, mu mirimu gyaffe ne mu bitundu byonna gye tubeera. N'agamba nti ebeere empisa yaffe. Yatukubiriza okwekuumira mu maka gaffe nga bwe tulambikiddwa. Ssebuufu bwange yatugambye tuleme kwekwata mu maaso, mu nnyindo ne ku mimwa. Kalema Kansinja era yatugambye okugoberera byonna ebitulagiddwa abasawo. Ow'omu mbuga afalaasidde abakuumaddembe okukozesa obukugu nga bategesa mu nkola ebiragiro bya pulezidenti mu kiseera kino ekyokulwanyisa coronavirus. Sirowooza nti nno ebikolwa eby'obukambwe lyekkubo lyokka abakuumaddembe lye basobola okukozesa okukwasisa ebiragiro ebyayisiddwa. Kijja kuba kya nnaku bwe tunaawona akawuka ka ssenyiga wa korona, naye ku nkomerero ne tuba n'abantu ababongosa amannyo, tuba n'abantu abavuddemu amaaso. Katikkiro era asinzidde wano n'alangirira amannya g'abantu 5 Kabaka be yasiimye okuli Honorable Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, Professor Joseph Nambooze Kiggundu, Sheikh Hussein Rajabu Kakoza abaaliko bye bakoledde Obuganda wamu ne Uganda okutwaliza wamu. Batujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Lukoma Nantawetwa oluusi abaako abantu baasiima n'abawa ejjinja ery'omuwendo
ng'abeebaza olw'ebintu eby'enjawulo era ebikulu bye baba bakoze mu bulamu bwabwe ebiba biganyudde Obuganda ne Uganda oba n'ensi yonna okutwalira awamu. Ate mu ngeri y'emu omumyuka wa Kagga asooka ng'ono ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo Oweekitiibwa Haji Ahmed Magandazi Matovu ayozaayozezza maaso moja okutuuka ku mazaalibwa ge bw'atyo n'amwebaza okutumbula embeera z'abantu. Alabiridde nnyo abantu be, ayambye abaana mu kusoma. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Nsaba bannayuganda ffenna okutwalira awamu tutwale okulambika kw'abasawo